ebyo mwimbi Chosen Becky n'omwami we omupya Sekajja byo byongedde okubeera nga tebitabuka era nga bamaseka abavayo recent ne babeera nga temunange babagatta ate bambavudde ne babeera nga temunange ensonga zaabwe ez'obufumbo ne bazikubamu ebituli era ngenda kubeera nga tebibatirawo awo musobole okubeera nga te mubyewulirako ebigenda mu maaso side zeyo. Kinajjukirwa Chosen Becky ye yasaze okubeera nga te asigala mu ddiini ate Sekajja naye yasaze okubeera nga temunange asigala mu ddiini ye ey'Obuyisiraamu ate ye Chosen Becky mukyala mukatuliki wa mulokole naye ayasaze okubeera nga ate asigalayo sono awo no bamaseka bavudde ne babeera nga tebagamba naye obufumbo ddala buno ekyamazima kiri twabukubyemu tooki era tebugenda kubeera nga temunange butambula bulungi nnyo era ngenda kubeera nga tembibatirawo ensonga mwongera okubeera nga te muzeewulirako wansi awo comment section akabokisi tekigenda kubeera nga te osulawo endowooza okusinziira ensonga naawe nga bogenda okubeera nga te ozeewulirako nabamba gyeyo ngenda kubeera nga tembatirawo n'obutambi obulala bungi nnyo video tage kiga likinga sharingirako abala wansi awo akabokisi comment section kajja kubeera pente kigana kubeera nga te osulawo endowooza okusinziira ku byogenda okubeera nga te osanga mu katambi kano Sheikh Ashraf musomo wa dduwa enamba zisimu ziyitawo wansi awo ku busitika ziteweerabira kubeera nga tomunoonyako ajja kubeera nga te akuyambako ebikyaganye bijja kubeera nga te of course bisumuluka mpola mpola era nga njagala kubeera nga te mbagaliza omwaka omujja wa 2026 gwatambulire bulungi nnyo byonna bino kubeera nga te mugoba ate Allah abeere nga te abakwatizako bibeere nga te bitambula bulungi nnyo maliradi sana kambawe ensonga zino eza Chosen Becky oluvannyuma zirina mawulire abulamanji ntumbaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Shaban Seka twalabye omukolo gwa Chosen Becky eso bawoyeddwa kawe yabawoye eso nga omusiraamu yakute Qur'ani atali musiraamu n'akwata Bayibuli. omukolo guno gwogamba gwe twalabye ogwa Professor Sekajja gwennyini ogwo. Professor Sekajja amannya g'omusiraamu muyita Adiru nga wasa omuyimbi omuyimbi bamuyita Chosen Becky oba muzaaleyo Masaka. Mu kusooka Professor Sekajja oyo Adiru yakola ekivve ekyali ekinene Shaban wakiraba n'atwala omuwala omuyimbi atali musiraamu Chosen Becky namutwala ku Kaaba okola umra eyali nsobi nnyo era basheeke bangi nnyo baavayo ne bakivumirira naye ate ali yakoze ezambi eddala eddene ezambi eddene lye yakoze basooka ne bakyala ne tulowooza mu omukyala agenda kusiramuka Chosen Becky n'atasiramuka manyi Chosen Becky muwala mugezigezi alina byagattagatta naye ng'obugezigezi bwakola mu mbeera ey'okuvoola eddiini ey'obusiraamu tubivumirira. N'omuvubuka ono yeetwala ng'omugezigezi ne famire ye naye ekintu kye baakoze kinene era tukivumirira era n'eddiini y'obusiraamu ekivumirira. Bakola okukyala ne bakola n'okwanjula kati babadde bagenda okukola embaga bagikoledde awo ku mazzi. Kaakati basoose okugenda wa Anthony Jeno owa Kaawu era Kaawu walabye nga we yabadde abagatta yakozesezza ebitabo bibiri ne bakwata ono Professor Sekajja Adiru yakutte Qur'an ate Chosen Becky n'akwata Bible. Kati eyo engatta mu busiraamu teriiyo, eyo empowa mu busiraamu teriiyo, eri haramu si ntuufu. Era tugamba naffe basiraamu naffe okugenda owa Kaawu oba Anthony Jeno oba mu kooti babagatte engatte ya kooti mu busiraamu tekkirizibwa kubanga balayira ebirayiro nga bimenye etteeka lya Allah. Sabani ebirayiro bimanyi bye balayira nti nno waba musajja alina kukwasa mukyalo omu yekka mpaka alina kuba n'oyo yekka ne Allah yatugamba nti nno oba olina obusobozi yagamba wasa babiri masna wa thulatha wa rubaa. Toyina kumenya teeka lya Allah mpozi woba toyina busobozi sigala n'omu. Kaagati eyo empasa oba empowa egenda wa Anthony Jeno ndi babagattanga abafumbo evumirira amateeka gaki
g'obusiraamu era tekkirizibwa. Era ne Chosen Beck kye yakoze ne Professor Sekajja kiri haramun ffe ng'abasiraamu tukivumirira kubanga Adilu Professor Sekajja okuwaza Chosen Rebecca atali musiraamu Allah yakigaana. Ufunzi Allah yagaana okwasa omuntu atali musiraamu. Allah yagaana okwasa omuntu atali musiraamu. Woba osomye mu Qur'ani mu surati Bakara aya ya 2:21. Surati Bakara sura ya kumeka ya 2 mu Qur'ani. Kati gendo bikude ku aya eya 2:21. Allah agamba bwati bada billahi minash shaitanir rajim. Wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna. Ompulira nkuira se Allah naga wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau ajabatkum wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu wala abadun mu'minu khairun min mushrikin walau ajabakum. Bashtegera Allah gamba era tumuwasanga. Allah gamba aja era tumuwasanga abakazi abagatta ku Allah n'ekintu ekirala oba n'ebintu ebirala okutuusa nga bakkiriza Allah tugaana kuwasa bakyala batali basiraamu banzikiriza etali yaffe. Allah n'agamba era n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala era tumugezaako numufumbirwa abasajja abatali basiraamu okutuusa nga bakola ki nga bakkiriza nga basiramuse. Kati Allah akivumirira. Avumira omuvubuka oli omusiraamu omusajja omusiraamu okuwaza omukyala atali musiraamu wakikola abamenye etteeka lya Allah kiri haramu. Era Allah kwe kuvumirira n'omuwala okufumbirwa omwami oba omulenzi atali musiraamu okutuusa nga atodde shahada. Kaaka kye balina okukola Professor Sekajja ne mukyala we Professor Sekajja talina buzibu kubanga ye musiraamu era tanaba kuva mu busiraamu. Kyalina okukola kutoola mukyala we kumutooza shahada asiramuke. Naye bambi muvubuka gwe Professor Sekajja watuswaziza nnyo ng'abasiraamu. Tetulina kyakukola, tulina kusabirako Allah akulungamye osobola okubeera ng'oteera mu nterero ennungi. Chosen Beck tusobola butamuvumira kubanga tumumanyi nnyo kubanga ye wa ddiini era eddala era amadiini tuvumira amadiini g'abalala naye ffe abasiraamu tulina okugoberera amateeka gaffe ag'obusiraamu era gonna galiwa gali mu Qur'ani. Bw'ofiirwa tosula ku malaalo okuwasa n'okwagala omukazi omusiru alidde mu bbi akusinga. Bw'okola bizinesi n'esala bw'ogyesibamu obeera mawuzi obeera fala era obeera mafene. Kkiriza abaana si babo okuddako nga omaze okukola DNA giyite ndaga butonde. Omutwe omusiru gukooya bigere so nga ate omutwe era omusiru ebitundu by'ekyama bye bibonaabona. Amir totuliirako mazzi era totusiriwalirako. Omukazi muleke agende n'abaana be okuddako ng'otugamba nti amagi agazaala gakuggwamu. Bwe baliweza emyaka 18 bali kwenoonyeza ate era mukole DNA. Ku baana bano tekuliiko wuwo sinakindi oba Mukama okuyamba ennyo oyinza okuba olinako omwana omu naye ate omuntu bw'afiirwa tasula ku malaalo. Kitwale nti wakola bizinesi n'esala. Abaana bano bafiise era kitwale nti wakola bizinesi
neefa. Ate era weebaze Allah okukuwonya omukazi omusiru, kubanga okuganza omukazi omusiru alidde mu bbi akusinga aga Katonda mu ggulu. Era weebaze Mukama Katonda eyakuwonya omutemu. Ono omukyala mutemu. Gwe Munnayuganda nkwegayiridde weegendereze nnyo omuntu yenna akwegondezaako. Babeera bali suicidal nnyo. Emyaka gye nnina sirabangako muzadde mukyala akola bw'ati ebipande. Era nkwegayiridde gwe ampuliriza weegendereze nnyo bw'osanga omulema ku kkubo. Abamu tebeetaaga kuyamba. Mukama Katonda aba amanyi lwaki omuntu oyo yamulemaza. Era bw'olaba omuntu omwavu ennyo, abamu babeera baavu nnyo olw'ensonga ezimu. Kino nno kigendera ddala butereevu naffe bankuba kyeyo mu nsi ze tulimu, nti osobola okubeera mu nsi eyo gy'oli n'olaba nga bakumye empapula abalala bazirina. Katonda Allah aba amanyi lwaki gwe tolina kufuna mpapula era lwaki akubonyaabonyezza. Abantu babi. Amir, okyasobola okuzaala abaana abalala. Weebaze Mukama Katonda okuwonya omuntu ono. Era njagala nkutegeeze, Amir, Allah bw'abeera ng'asobola okulemaza omuntu abadde agenda okubeera ow'omutawaana ennyo eri abantu mu nsi eno, kkirizagaana y'ensonga lwaki Katonda yayimpawaza akantu kano. Era kituwaale nti kalema. Ate gwe Munnayuganda mpuliriza, weewale nnyo okwagala omuntu ava mu famire ennaku ennyo aga Katonda mu ggulu, anti ebizibu byonna biba bigenda kubeera ku mutwe gwo. Eddogo, obusiru bw'ekika, buli kimu kiba kigenda kubeera ku ggwe. Amir, Allah akwagala era Allah amanyi ensonga lwaki. Genda okwate abaana bolowooza nti babo obaggyeko DNA, naye si kati ng'owezezza emyaka 10, bawezezza emyaka 18. Amir, tokwata wadde 10, togula wadde underwear, tokwata wadde ka penso oba wadde ka swiiti, tokubakubira wadde essimu nti obabuuzaako oba obamisinga okuddako nga naawe wali amaze. Wabula kwata ebifaananyi bino, kwata vidiyo ezo ozitereke wala. Abaana bano baliweza emyaka 18 ne batandika okujja nga bakunoonya, oli balaga ebifaananyi bino, oli balaga obutambi bwa maama waabwe. Toyogeranga ekigambo kyonna, obalaganga bulazi. Bajja kutegeera ekituufu ekiriwo. Kana akakazi kabi, kana akakazi katemu, kana akakazi wallahi ya Mungu Mukama Katonda yakayimpawaza n'akawa omuyindo ng'amanye ensonga. Kati gwe baliriramu akakazi kano kabakubaira nga kalinga Rema Namakula, kabakubanga kalina omubiri ng'ogwa Sindi oba Shiba. Wallahi ya Mungu senga akakazi kano Mukama yakazika omubiri nga kalinga Spice Diana oba Winnie Nwagi. Maama nnyabo
singa akakazi kano kalinga Hafi akola ku NBS oba Angel wa BBS, olaba kalinga ekikere ne katufuukidde ekizibu. Anyway, Amil, nze ndi musajja munno, njagala ompulirize. Abaana bano bajje mu bwongo obwo batwale nti baafa, batwale nti embuto baazijjamu ez'abazaala, era batwale nti si babo. Ate sikusaba kukwata ssente wadde 10 ogambe nti ogenda kukebera DNA. Abaana kabamala okuweza emyaka 18 bwe balijja gy'oli alijja ng'omuggyako DNA, naye I can predict abaana bano si babo 99%. Oyinza okuba olinako ogwo nga yoyo gwe wamuzaalamu nga akyali mwavu nnyo, naye abasigadde toyinaamu. Abaana bano boona omusajja Ssekajja era ateekwa okuba nga ye yabazaala munnakampigini ono pigini. Ate nno munnange kyannaku nnyo, nze nga Edimiza yannyumirwa ennyimba z'akano akantu era buli luyimba ndumanyi. Nasooka okukalaba ku show nga ngenze wa Bebe Cool 2020 tugende Kiwatule, tondeke Kiwatule. Wennakalabira ninkasiima nnyo nabino ebyokwegonza nga kafukamira nnyo. Omuntu eyeegonza mu byasobola okuwa obutwa. Era ono omukazi kino ekintu kye yakola ku baana be yazaala, yatabula obutwa n'abubawa, yatabula obutwa era n'abuwa taata w'omwana we. Kakazi gwe oli kabi. Ekyokufumbirwa, ekyokukyawagana ne Amil n'ogenda ne Ssekajja Kayanda, nze sikirinaamu mutawaana. Era oli wa ddembe lyo ng'omuntu, kuba ffenna tunoonya ssanyu. Era ensonga lwaki olaba sivangayo kwogera ku bintu byo, kubanga ddembe lyo. Naye obwongo bwo bulimu mazi ku kino kye wakola ku baana. Wakwata abaana bo n'obatemula, wakwata abaana bo n'obawa asidi bamunywe, wakwata abaana bo n'oteeka omuguwa ku mulabba. Ensi yonna ebadde ekulinamukko kye bayita sympathy yagenda. Kati ffenna tugamba omusajja yawona, oba abadde mukyamu oba tabadde mukyamu. Wabula nkwagaliza obufumbo obulungi n'omusajjawo, era katusuubire wanudde togenda kujja ng'otulirako mazi nti Amil talabirira baana. Era public ejja kukubeerako, public court. Kankuddiremu, Katonda atonda abalema ng'alina ensonga ze. Katonda asuula ab'eddalu ng'alina ensonga ze. Katonda ayavuwaza baayavuwazza ng'alina ensonga ze. Naawe anoonya empapula, anoonya visa nga babikummye, Katonda alina ensonga ze. So Katonda yatonda ono Nakampiginya n'amuwa kiro y'ekiyindo ng'alina ensonga. Nga Katonda bwe yatonda Edimizaya nga tolina kyonnyoomako, alina ensonga lwaki yantonda nga ndi mubalagavu, nga nina obwongo American height, size ye etwalibwa ku buko, nga tolina ky'oyinza kunnyoomako. Alina ensonga ze. So nga ate era ne Katonda bajja mu nsi abafa abeera alina ensonga ze.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.